M23 abanange bintu biri mu nsi. Walutalo lugenda mu maaso e Congo nga lukulembeddwamu abayeekera ba M23. Abantu abasinga beebuuza lwaki Congo yerwanisibwa M23. M23 kabinja k'abayeekera kalimu abantu bangi nga buli muntu alimu alina interest ze. Kalimu n'Abannayuganda, kalimu Abanyarwanda, kalimu Abakongo bennyini, okitegeera. Naye abantu abasinga mu mawanga agasinga balina interest zaabwe. Kati katandikirwawo omusajja bamuyita Tutasi. Tutisi. Bamuyita Tutisi oyo be bamu ku basajja abali bakulira abasirikale abali bakuuma eby'obugagga by'e Congo. Balina endagaano gye basayininga ne gavumenti y'e Congo mu 29 awo nga natera okuggwako. Kati endagaano ne bagitambulirako nesazibwamu wano 2012. Okitegeera. Kati awo obusungu bwe bwava ne batandika okubeera nga badimandinga contract yaabwe gye basayininga nabo ebeere nga implementinga. Yeffe abalimenti okuuma buli kyabugagga ky'ensi ya Congo. Mineral resources zonna eziva mu ttaka mu Congo mwonna mu nsi eyo ffe abalina okuzikuuma nga olaba Uganda nti amakampuni tegakuumibwa bajaasi oba poliisi olw'aba security. Bakola nabo agreement. Kati ne gavumenti ya Congo yakola agreement n'abo aba security abava mu M23. Okitegeera. Kati endagaano eyo yavaawo. Ne banyiigira kwe kutandikawo obwo bubinja bungi tebuggwayo. Mulimu abali mu M23 nga bo bakwatagana ne M23 kulwanisa gavumenti ya Congo. We bamalaawo tulwanise ne Uganda Museveni nga bamukyawa. Nga olaba Kagame we yafuga Uganda, we yafuga Rwanda nti yayambako Museveni okulwanisa abayeekera, okulwanisa gavumenti eyaliko. Then Museveni yamala okuwangula, Museveni n'amuyambako naye kennyini okola ki? Okubeera pulezidenti we waabwe. Nti byakuyambagana. Akabinja kalimu abantu bangi basalawo gatta emikono awamu we bati bamalirize ensonga eno, n'ono naye bamalirize ensonga ye, abayambeko ku nsonga zaabwe nabo balina internal agreements ze bakola. Ne Rwanda nayo mweri yakola agreement n'abo aba M23 ebawa buli kye beetaaga kubanga balina internal agreement nabo. Oba baagala kwongezaako obunene bwa Rwanda nti Congo engeri gyeri ennene baagala oba ekyo ekitundu nga kye bawambye Rwanda ebeere nga kiri mu Republic of Rwanda, eyo agreement yaabwe. Bo beefuula nti twagala kukomyawo agreement eri lwaki mwatujja kukuuma ebyobugagga by'ensi yaffe Congo. Mulimu Abakongo abakiwagira ekyo, mulimu amawanga mangi. Abannayuganda abalimu abali bayeekera Museveni mwalaba ekyabatuukako. Abasajja bali mu komera eruzira, abamu bali eyo bali mu makomera nti basaponsa abe M23 ate bayeekere. Ati Museveni obere mu M23 ng'oyeekera Museveni oba Kagame oba kaba kawedde mudda kubanga bibakiteeka mu Sudi. Lwansonga nti ono akulira M23 balina internal agreements zaabwe ne gavumenti zino eza Kagame ne gavumenti ya Uganda. Kyobola bene waffe bayitayo nnyo abantu ne batya ne balowooza bagenda bakuba waapi. Bayitayo nnyo. Mpozi nga waliwo akatiisa nti gavumenti yaffe nayo abantu balowooze nti munnange M23 na babulabe gye tuli waapi. Si babulabe eri Uganda, si babulabe eri Rwanda, babulabe eri Congo. Era banaamala interest zaabwe
mpozi nga ababulabe abalimu nga basirika nga bakulu babe babakwata Museveni ne Kagame nga yabatto baya bakwata balizuukira ne saawa zineeno batunulidde kya Kongo. Okitegeera beekwasa nti baagala kuzuukuza endagaano eyo eyavaawo. Tebatulinaako buzibu ng'Abannayuganda. We are safe. We are safe. Era ne mubamu mu gurupu yaabwe ne mubamu ayogera bwogezi Museveni must go. Oyo tasula. Tasula oba nti mukwate ku Kagame tasula. Okitegeera balina support. Ensonga gye bakuliriza yaabwe abugaga byansi bya Kongo kati balina support mu nsi ezisinga obungi ze mutalowooza. M23 balina support. Nabaddawo nerabe emmotoka eziringa ze twalaba ekisolo nga Bobi Wine agenze kkubira munuupa ekibiina. Mwaziraba emmotoka ezo ez'emmamba ezo ezayita ne ziyisinganya pulezidenti ezo zizabadde Kongo. Ate mukyazanya n'abo abasajja bajja bannange bano abaniga baatujjira. Museveni baatujjira.